Mbalamusizaako bannayuganda mwenna. Nze Dr. T. Amale omusajja wa Volongoto. Nvuddeyo n'emikwano gyange gino okubeerera wa Hamis Kigundu mu kaseera akazibu kaali mu kuyitamu obudde buno. Omuntu bw'afuna ssente aba tamaze. Omuntu afuna ebizibu newankubadde Mungu amuwadde. Twalabe nga kyetaagisa ne twesowolayo nga bannakyewa okulwanirira Hamis Kigundu kubanga y'omu ku bavubuka abatadde ettoffaali oba oli awo ku ggwanga lyaffe erya Uganda kyokka ate ku ludda olulala ne kimuleetera ebizibu eby'enjawulo nti awalaniddwa abantu bangi batuuka n'okumuwayiriza nti yawabidde beene kabaka we. Hamis Kigundu yeddira nkima muvubuka wa mu Buganda, famire ye yina ebyafaayo n'akukwate kanene ku Bwakabaka bwa Buganda n'ekirala Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Kale omuntu avuddeyo okuwa bannayuganda emirimu yasinga okutegeera Obwakabaka n'okussaamu Kabaka ekitiibwa. Mu mbeera eyo tasobola kuwaabira Kabaka. Era tulina omulamwa ogugamba nti tulwanyise obulimba ku social media kubanga social media nankubadde abamu bamukozesa okutunda ebintu ebyamaguzi n'okwekulaakulanya ate waliwo bannaffe abamukozesezza okusaasaanya obulimba ku bannaabwe n'okusula bizinensi zaabwe. Olwaleero asobola okuba Hamis Kigundu enkyasobola okubeera ggwe nga bagambye nti walidde embizzi ng'ate amazima oli akutte ekifaananyi n'akigatta nga weesigamye ku bbuca y'embizzi ng'oli musiraamu abantu ne bakukyayira obwereere kumba oli yakigasse. Kale mu mbeera eyo njagala okutandika bwe nti nali ku primary ekibengo gye nasomera waliwo omwana bamuyita Mivule gyali ewaffe eyo n'omusomesa mwali mu kibuga muno namusangako. Abaana baalwana babiri Mivule ne munne bwe beekuba Mivule n'akuba oli. Omwana bwe yanyiyiga n'ayiiya ekiyinza okukubya Mivule n'agenda ewa madaamu oyo sijja mwogera linnya social media ayala. N'agamba nti madaamu Mivule agambye oleega ebinnyo. Madaamu oyo alina amannyo gaafuluma bwe gati mukyala Munyankole n'amannyo gakola ki. Omukazi yakuba Mivule emiggo gy'alinga mwana. Ebiseera ebyo district education officer we waffe bamuyitanga madaamu Nakabira bambi kati yafa ali afuuse na MP. Yali kumpi n'essomero ate yasomesaawo okwo najja mbwangu ne babituulamu bagenda okkizuula ng'omwana bakaza omusomesa omwana okubye bwaki embooka esoba mu 3 nti mwana yaŋŋamba endeega ebinnyo nti wamma kituufu omwana bagenda obbizuula ng'oli yayiiyizza ekinaakubye ono. Kati olwayo kyekiri mu Uganda obulimba butambula omuntu akwata ekigambo n'akitaasaanya ne kitta amaka g'omuntu ne kyonoona obulamu bw'omuntu oba ne kinyiika. Lwaleero Hamis Kigundu mwennyamivu nnyo okulaba nga ku mirimu gy'akoledde eggwanga lyaffe basobola omutemako eggambo eddene nti awabidde beene. Ffenna nga tukimanyi abali wano Kabaka tamanyiirwa, Kabaka tasongebwa mulunwe, Kabaka tawawaabirwa. Eyo mpisa ya Buganda n'abatali Baganda ekyo bakitegeera bulungi. Ebiwandiiko bino bye nnina ekiwandiiko ekisooka kiraga okusazibwa kiraga okusooka okuyimiriza okusazaamu ebyapa bya Hamu. Ffenna twasemba okuwulira nga kkooti eragidde nti ebyapa bya Hamu bisazibwe mu byagabwa bukyamu naye ate etteeka limuwa obuyinza n'ebbeetu okujulira mu nnaku 21. Hamis Kigundu yajulira nga yeekubira enduulu era kkooti neeyimiriza okuddamu okusazaamu ebyapa bye nga bagamba basooke beetegereza ensonga. Abasajja okuli Bugaya Dennis aba Buganda Land Board okuli n'omwami Bashir ne badduka ku social media okutandika okutambuza olugambo nti Hamis Kigundu awabidde Kabaka. Hamis Kigundu alina obutakkaanya era buli mu mateeka wakati we ne Buganda Land Board ku ttaka ly'ekigo. Kye basooka okusaasaanya nti Hamis Kigundu yafuna ettaka lya Uganda ebali bayita free public land ku nusu 8 kye njagala okusooka okunnyonnyola. Bw'okeera ku makyanga gavumenti eyina ettaka n'olisaba mu mateeka ng'onnyonnyodde bannayuganda bagenda kufuniramuwa ettaka eryo balikuwa ku bwereere naye kubaako akakulizo sasula emitwalo 2 oba yiika 10 sasula emitwalo emeka 2 oba nusu 8 oba 15,000 n'Hamis Kigundu bwato bwe yakola. Kati kambuuze lwaki Buganda Land Board efuna amaanyi agategeeza abantu nti Hamu yafuna ettaka ku nusu 8 ettaka liba ligikwatako. Ekyokubiri Hamis Kigundu yalwana nnyo kyova olaba yavaayo n'akola kodiyo ng'omusajja omugezi n'agenda Emmengo n'agamba nti bannange ebintu by'ettaka mbitadde sigenda kulwana Kabaka wange. Asooka azikiza omuliro ogwali ku social media. Bw'amala okuzikiza n'ayita aba Buganda Land Board n'abagamba tufune abasurveying ettaka n'ennemanga weeri n'aba Buganda Land Board nange n'abalala bonna bekikwatako. Era abasajja basooka ne balwanyisa ekigambo ekyo okuli badde ne Sibugaya ne Babashiru Kizito.
ne bakirwanyisa kubanga baakimanya nti oba nayerula empenda z'ettaka eribakayanya bajja kuzuula ensobe yakolebwa. Alipoota eno gye nkutte wano yino ya Agasti 2022 eraga nti baagenda ne bapima ettaka siginicha zonna ku zizo kweziri. Bapima ettaka kyazuulibwa nti waliwo ensobe yakolebwa abapunta ne bava mu ttaka lya Kabaka ne bayingira mu ttaka lya Hamis Kigundu lya public lye yafuna. Mu mateeka g'ebyettaka tosobola kuba na baami babiri. Ekyapa tekikubibwa ku ttaka lya mirundi ebiri. Erya Kabaka liba lya Kabaka, erya public liba lya public. Naye amazima njagala mbabuulire singa olwalyo Katikkiro wa Buganda ayise ekirango nti abantu mwenna abeemulugunya ku Buganda Land Board mujje, ojja kulaba nga Mmengo yonna ejjudde nga abantu batuuse ne Nakolabe kubanga abantu banyigiriziddwa nnyo mu nkola ya Kabaka agambye. Bwe bamala bino byonna bikola Hamis Kigundu n'agenda mu maaso okwekubira enduulu. Waliwo omwami gwe bayita Bashiru Kizito. Ebbaluwa yiino the Surveyors Registration Board Uganda yagifuna, Office of the Commissioner and Registration yagifuna, Institution of Surveyors of Uganda yagifuna, Ministry of Land and Housing yagifuna, Surveyors and Mapping Department yagifuna, the Surveyors and Registration Board bonaba. Omusajja ono Bashiru Kizito alina office ez'enjawulo mu government ne Buganda Land Board. Njagala obiteeka mu ngeri ey'amangu omuntu wa bulijjo ku social media gwe basindikira olugambo akitegeere nti omuntu akkirizibwa kuba na office 2 omulundi gumu. Ojja kusanga nga bweweemulugunya bw'ogende wa Kisogo osangayo, bw'ojja Buganda Land Board gw'okola ki gw'osangayo. N'obanga bw'oba bbiddwa eno era gw'ojja okusanga nga yakola eno, ekyo kimenya mateeka era Hamis Kigundu yeekubira enduulu. Ekyokubiri, Hamis Kigundu tannawaabira ku Kabaka ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba tulwanyise obulimba. Hamis Kigundu tannawaabira Kabaka newankubadde ettaka mu Buganda ne Buganda Land Board namwe n'Abaganda abali wano n'omuntu ng'oli mu Buganda fena tuli bantu ba Kabaka. Naye njagala obbabuuza ekibuuzo, bw'oba otambula mu masengere n'osuula essimu ne bagibba, bw'oba ogiripootinga ku poliisi olipootinga Kabaka? Kitegeeza nti Buganda Land Board wadde ekitongole kya Bwakabaka n'ekikola emirimu nga kyetengeredde era bwe kiba kigenda mu field okukola emirimu gyakyo tekigenda na beene kubanga beene asigalayo ng'alamula Obuganda wadde ffena tuli Bakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bingi. Naye lwaki Bashiru Kizito ne Babugaya bakozesa Kabaka okukola emirimu gyabwe? Kubanga amazima olwaleero abantu abanyagiddwa Buganda Land Board ab'olubatu bangi nga bakubbira ti olina ettaka yiika 5 lya Kabaka, Kabaka agambe muweeko 3 oyinza okugaana. Sikumbe Kabaka si yakoze eki si yagambye. Ekifaananyi kya Kabaka kifudde nnyo, abantu baagala nnyo Kabaka. Naye olaba olwaliro abantu batandika okuyimira ku social media nga balumbuye ne bajerega Obwakabaka. Kitegeeza abantu abanyiivu bassa ssente mbalumbuye bayiseewo ensonga zaabwe kubanga amazima Buganda Land Board erimu ebitateredde bingi. Abantu abamu si bonna nga Bareema ne Babugaya ne Bashiru bakozesa olukujjukujju n'erinnya lya Kabaka ogenda okufera abantu. Bw'aba asobola kikola ku Ham asobola okweyamba olwo abatasobola kweyamba bameka. Tukooya abantu ababbira mu linnya lya Kabaka mugoberera amateeka era mbadde nsaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga onoonyereze ensonga eno. Mbadde nsaba bwenna bwe kikwatako mu Buganda abantu babbiddwa nnyo mu linnya lya Kabaka agambye. Olwaleero waliwo ebitambuzibwa ku social media mbwa Hamis Kigundu akozesebwa Museveni okulwanyisa Mmengo, byonna bya bulimba. Mubirabyeko wano ebbanga ggwanvu ng'omuntu akwata ekifaananyi ekyokulwanira kw'e Congo n'agamba nti ekiri Uganda kika n'akisindika abantu ne balowooza nti mu Uganda mulimu olutalo oba nti abantu mu Uganda basiba. Kumba alimba. Obulimba ne butaakose enzereero ba Hamis Kigundu enkya bujja kukosaani. Gwe lwaki olowooza obikkula buli peegi nga bagamba Hamis yawaabidde Kabaka? Kitegeeza waliwo ekiriwa. Kati ffe tuvuddeyo nga mikwano gya Hamis Kigundu okumutaakiriza kubanga ali atuyambyeko akuwagoowa. Mu COVID Hamu yawaayo $5,000,000, Buga yawaayo mmeka. Hamis Kigundu yava ku levo y'okulunda embizzi ku faamu. Abamu bali ku levo y'akulabirira mbizzi zaabwe. Hamis Kigundu ali ku levo y'akuba nti Debe MP ne Minisita Kashayizi ow'ebyensimbi Yesitro n'agenda ewalambula amakampuni g'akoze. Alina kampuni bagiyita Hamu Agro Processing. Alina ebitongole ebyenjawulo. Abantu abapangisa ewuwe. Ekisaawe bw'otunuulira abaana bakeera okuzimba si Banyankole bokka si Baganda bokka Bannayuganda bonna bafuna ssente. Bawulira ekigambo ng'ekyo. Investor kyasinga oyo gw'ojjolera okuvumiriza erinnya lye. Buganda Land Board eyo etunke na Hamu ejjemu Kabaka. Kabaka tawawaabirwa, Kabaka tamanyiirwa. Hamis Kigundu obuvunaanyizibwa bwaliko obw'okuzza Buganda Kabaka Katikkiro bwe yali ajja
yatugamba omulamba gwakuzza Buganda kuki muntu kyayinza okusinga Hamis Kigundu okuzza Buganda ku ntikko ku bantu olwaleero basasula emisaala ne baweerera abaana baabwe ne basasula rwenti ne basasula amasanyalaze n'emisolo abantu bameka kitegeeza ate ebyobugagga bya hamu tebiri mbalala biri mu buki n'ettaka erikanwa liri mu Buganda byonna bitwogerako tubirina Uliba Shigundi yankubira essimu Bugaya okumanya ali Giruta teyankambuwalira yali yasesa ngero omufere bwabeera kubanga okumanya kino kyenjogera nkikakasa nsaba abagamba nti mbonoonera erinnya Obuganda buyise ekirangiriro nti buli alina okwemulugunya ku Buganda Land Board ajje ojja kulaba abantu bebeesombaawo kubanga abantu banyigiriziddwa olaba banyigiriza hamu ate olwo namukadde ali ennansana obeewa Kisonga alinayo yikaze 2 Kabaka agambye tuweeko desimolo 9 ate onaagaana beena agambye naye beene tannagamba ne Museveni tali mu kulwanyisa Kabaka in fact Kabaka tabimanyi bino naye abantu abeekweka emabega wa Kabaka okufutiza bannaabwe ekyo mu kikomi kye kituleese leero ebiwandiiko byonna tubirina ebiraga nga kooti eragira yapepa hamu bisazibwemu ebiraga okujulirako hamu ebiraga kooti ng'eragira ndi hamu bagira balinda okusazaamu ebyapenga beetegereza ne ripooti yakolebwa okugolola empenda kubanga ekisinga okumalawo enkaana z'ettaka kwe genda ne bagolola empenda bagenda ozigola ripooti yino yakeberebwa waliwo statement gy'otasobola kubuusa maaso yiino bagamba nti this mainly attributable to poor surveys that have been carried out on this block in terms of existence of wetlands and lake shore n'ennema yaliwo era bonna balinako stamp kuno so temulowooza nti twagala kwonoona mannya g'abantu nedda ensonga yaffe eriemu tulwanyisa obulimba ku social media naawe enkya bajja kuba ekifaananyi ng'onywegera mukwano gwo bwoti bagambe nti gundi musiyazi ekifaananyi kitambule omakaago gaffe kaliya yeffe oli afuna ekifaananyi ng'ogize bwoti onasaawo bukya y'embizi ne bakitambuza nti gundi ali embizi nga gweyisima nekitambula so obulimba bususse ku social media naye mbasaba bannayuganda mbasaba bannayuganda temukozesebwa bantu kwonoona mannya gaabwe ate oyanguwa kuvuma kubanga naawe enkya bajja kwogerako ogambe nti ne gundi kitegeeza baali bamwogererako bwereere nga kimaze okutuukako so byebyo ebyaffe leero ffe mikwano gya Hamis Kigundu era Hamis Kigundu togwamu maanyi ffe weetuli si ffe bakatonda ffe banno mu kabi ate ffe banno ddala kubanga obudde buno hamu yatuuka okwebuuza mannange kiki kye sikoze mujjukira Kampala awo wansi awo Nakivuba akavuyo akaaliwo abasuubuzi emicungwa ababbi paaka ekisaawe Hamis Kigundu n'atereezaawo n'azimbawo supermarkets n'azimbawo emidaala ne bakola oluguudo olwaleero abantu batambuza ebigere ne bavuga emmotoka zaabwe ne beeto luli kye batasobola Erias Lukwago Lord Mayor waffe omulungi n'agenda n'ayeemulugunya lwaki baagobya abantu kubanga bo batwagala mu they don't want us in peace they want us in pieces baagala ekibuga nga kiringa ekiyigo naye kambuuze Lukwago emicungwa agigulaawo ku kkubo oba agigula mu supermarket lwaki bo baagala ensi yaffe ebeere wansi bo bafune political capital Lukwago musiraamu hamu musiraamu Lukwago wankima hamu wankima Lukwago w'Emasaka hamu w'Emasaka Lukwago muganda hamu muganda lwaki olwanyisa muganda munno mbu hamu yakwata awe Nakivuba n'atumawo Hamis Road Lukwago ewuwenga kuliko Lukwago Lane olaba abantu baagala kufutiza baki bannaabwe agala kibeere kye yekka ate be bayimira ku TV ne bagamba ekibuga kyaffe kibi lengera government bwe bati bannaamu nti ate nedda abantu balawalawa kukuumira abantu mu bulimba kyokka obulimba obwo naawe lumu bujja kukosa so ensonga yange yeeyo mpozi nga waliwo alina ekibuuzo